sallallahu alaihi wasallama naawe omusiraamu akola da'wa tojja kusobola kubeera ng'owuliza oyo katonda Allah subhanahu wa ta'ala gwe yasalawo nti ajja kuyingira kabbuli nga simukkiriza obwo obusobozi tobulina. in anta toligwe nabbi Muhammadi illa nadhirun okujjako oli mutiisa butiisa ayagala akkirize ayagala agaane naye okulungamya si maanyigo nga Allah bwe yayogera nti innaka la tahdi man ahbabta Muhammadi tosobola kulungamya gw'oyagala sallallahu alaihi wasallama ng'osinzira kwagalako walakinna Allah yahdi man yasha naye Allah yalungamya gw'aba yagadde kyetuba tubeera mu swala ne tumusaba nti ihdina sirata almustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. إنما زما في أرسلناك تواكتما بالحق بيوليسجي مزما جن مدلا بشيرا وجوا مولدا قصا ويريابنا كرزا ونذيرا ojooti seeroola bulaba abanaagaana okukkiriza nti bajjagwa ku kyokyenkya wa in min ummatin tukukakasa nti tewali umma yali eyise ku lubaati lw'ensi eno illa khala fiha nadhirun okujjako nga yajjamuuko omutiisa alinga ggwe alabula abantu abanaagaana okukkiriza nti enkya waliyo ekizibu ate asanyusa abanakkiriza nti enkya bajja kwesiima. وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير. وإن يكذبوك سنغبنا كلمبسا بتفايو فقد كذب الذين من قبلهم بالين بسدابا رسوك ويران بفا منجرين بي جاءتهم رسلهم بالبينات أبتم بابا بابا ليترا obujulizi obunyonnyofu obubalaga nti ddala bavudde eri Allah wabizubuli ne baleeta bwino n'ebitabo wabilkitaabil munir naawe kati wuuno zze n'ekitabo ekya Qur'ani ekitabo ekimulisiza nga gwe mumuli ogumulisiza abantu basobole okubeera nga batambulira awali ekitangaala anaaba akikkiriza yesiimye anaaba agaanye oyo aluguddemu eri Allah subhanahu wa ta'ala waakubonereza. ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. ثم oluvanyuma ababajja olubereberye erwo bwe baagaananga okukkiriza ebitabo by'abannabbi ne basalawo okubalimbisa akhadhtu alladhina kafaru nakwatanga abatakkiriza ne mbabonereza fakaifa kana nakir naye olaba otya obubi bw'okubonereza kwange nga bwe kwali mu butuufu yababonerezanga embonereza ematiza fasawaha n'abeera naalumanya ne saalumanya bonna abatutte kyekimu olw'obujeemu bwabwe. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. ألم ترى يقبترا أن الله أنت مزمع الله أنزل من السماء يسوك فمبانغا ومبيري ما أن أمزي الله قام أنت يا قصة نابرانغا قتوسيزا كنوكونسي فأخرجنا به من الثمرات نتفر من أمزاقي ببالي بينجاوليو يتسبرو كليا نبتسبرو كليا يبجبوا كدقلا نبتجبوا كدقلا مختلفا ألوانها إبينا كالي زينجاولو ebibalo bitunuulira nga birina langi ez'enjawulo wa min aljibali tunuulira n'ensozi ng'ab'omu Makka baali baziraba bulungi kubanga ensi yewaabwe ya nsozi eziriko enjazi wa min aljibali judadun nga ne mu nsozi mulimu eziyina enkoloboze nga ddala mu butuufu osobola okutunuulira amayinja ku lusozi n'olowooza nti galina joyinti ezaasibwa obulungi. Waliwo amayinja g'otunuulira nga Allah yagasengeka ng'eyagasiba mu joyinti ez'enjawulo. Bidun waliwo ensozi z'otunuulira nga zo njeru wa humurun ng'ate waliwo z'otunuulira nga myufu amayinja gaazo nga ga njawulo mulimu amamyufu mulimu ameeru mulimu agayina enkuubo. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti ensozi nazo muzitunuulire mulabe obuyinza bwe ng'ebibala bwe birina kala ez'enjawulo mwana wattu n'ensozi n'amayinja gayina kala ez'enjawulo mulimu agayina enkuubo mulimu ameeru ttukutuku mulimu amamyufu bemyumyumyu
mukhtalifun alwanuha nga nazo ensozi ezo n'amayinja gaazo birina kale ez'enjawulo wa gharabibu sud ate ne mubaamu ensozi entumbiivu naye nga ziina amayinja amaddugavu zigizigi naawe ly'otunuulira n'ogamba nti ddala luno olusozi kisiriiza. ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. ومن الناس نمبانtu kyekimu mulimu abalina kkale ez'enjawulo era nga bafaanana mu ngeri za njawulo, waddawaabi n'ebisolo kyekimu ng'obitunuulira birina amabala ag'enjawulo, wal an'aami n'ensolo zimulunda awaka eziriibwa ennyama, mukhtalifun alwanuhu zirina amabala gaazo nga ga njawulo. kadhalika amazima bw'ekityo nga bwe tukunnyonnyodde ebintu ebyo singa oba obitunuulidde n'obwesimbu olina okutegeera n'okumanya Allah subhanahu wa ta'ala bw'ali ow'amaanyi bw'alina obuyinza mu ngeri ze zonna, n'agamba nti kadhalika bw'ekityo innama yakhsha allaha min ibadihi alulama, mazima ddala abatya katonda beebo mu baddu b'abamanyi. Omumanyi atya katonda okusinga kwoyo atamanyi, kubanga ajja kutegeera halal, ajja kutegeera haram, ajja kutegeera Allah kyayagala, ajja kutegeera Allah kyatayagala, abeere ng'akola ng'asinzira ku kumanya. Inna allaha, mazima Allah, azizun ye w'amaanyi atawangulwa, ghafurun ate musonyiyi. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. إن الذين مزماروا يتلون كتاب الله رسمي كتاب شاء الله وأقاموا الصلاة نبيمرزاوي الصلاة زاوي وأنفقوا نبابيرو لفنما الوكسالا نغبصبرو كوايو مما رزقناهم كويتو كتباتو بغبيري الدورناكورو سرا نغباتوا منكوكتوبا مچاما وعلانية نروس باباتوا الديو مرواتو يرجون نغباين السوبي انت الله جاكو بدزاو مبسوب زبوابو بباكو زكوبانغا الله بوبو مواتو وموابو الله سبحانه وتعالى موانغو سوبيرا انت جاكو زا باسوبيرا انت بجاكو غنيروا tijaratan mu busuubuzi bwabwe lan tabuura obutagenda kubasala. Obusuubuzi bwe obukola ne Allah subhanahu wa ta'ala tosuubirayo loosi yonna okujjako osuubirwa kubeera nti okungula magoba meereere. liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun shakur. liwafiyahum ujurahum, Allah jabba wa musere empeera yaabwe, wayaziduhum min fadlihi, atabongere ku byengerabwe bye baali batasuubira nti ayinza okubabyongera, agenda kubabyongera olw'ekyo kye baakola n'asiima, agenda kubongerako ku mpeera zaabwe, abongereko ku lw'okubanga ebyengerabye ebigazi ate bingi. innahu ghafurun, Allah musonyiye, ali basonyiwa n'okubasonyiwa oluvannyuma lw'okubasasula mu ssera ate n'abawa n'ennyongeza, ate abasonyiwe n'ebyo ebyabayitako. shakurun, ate yeebaza nnyo, omukolera katono ate ye nakolera kinene olw'okusiima n'okwebaza. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. والذي نبيو أوحينا إليك بيتواسندika gy'oli nga butume bwaffe Jibrilu bwe yakuleetera min alkitaabi, ebiri mu kitabo kyaffe Qur'an, huwa alhaqqu, ge mazima agannama ddala, musaddiqan, agakakasa obulungi, lima bayina yadayhi, ebitabo ebyo ebyakulembera Qur'an eno, kubanga Qur'an yajjanga ekakasa ebitabo ebyagikulembera nti nabyo byava eri Allah subhanahu wa ta'ala, era nga eri ku mulamwa gw'ebitabo biri gwe byaliko ogw'okusinza Allah subhanahu wa ta'ala mu bwomu bwe. inna allaha biibadihi la khabirun basir, Allah subhanahu wa ta'ala eri abaddu be mukenkufu nnyo, abamanyi nnyo, basirun, era abalaba nnyo, tewaliiwo kiri wabweru wa kulaba kwe. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا
فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. ثم رفنما أورثنا تواسكز الكتاب اجتبوا شفتشنو الذين اصطفينا من عبادنا وبتواسو بروكرون دم مبدو بفي nebabeeranga be basiraamu nebabeeranga ekitabo kyabwe kye bakkiririzaamu oluvannyuma lw'okuvaawo kwa nabbi muhammadi sallallahu alaihi wasallama ye qur'ani. naye abasiraamu allah subhanahu wa ta'ala abatugamba nti babika bisatu abo abakkiririza mu kitabu kye kiyitibwa qur'an. faminhum zalimun linafsihi, mu basiraamu mulimu omuntu eyali azaamaanyiza ddala omwoyo gwe ng'amateeka ga allah ye yagasuula enkoto, tasiiba, tasaala, takola hijja, tagenda, tatoola zaka, buli kyonna ekiri farada mu busiraamu takyeyunira wabula okujjako ng'akikola mu ngeri ya kinyumu oba mu ngeri ey'obugayaavu. oyo allah gwayogerako nti mu basiraamu abaasikira ekitabo nga nabbi sallallahu alaihi wasallam avuddewo mulimu abeeri azaamaanya emyoyo gyabwe ne batasobola kubeera ng'ekitabo kyabwe bakikkiririzaamu nga bwe kyogera. wa minhum muqtasidun, ate mulimu mu basiraamu atambulira wakati ng'ebiri farada abikola bulungi naye ng'ate mu sunna alegezalegezaamu nga tazijjumbira bulungi. allah subhanahu wa ta'ala agamba wa minhum, ate mulimu bo sabikum bilkhairati biidhnillah, abanguyire ebirungi ne babikola ebya farada ne sunna nga allah akkiriza era nga kwe kusiima kwe eri abantu abo, ne babeera nga farada tebazisanga mu buzibu, ne babeera nga sunna tebazisanga mu buzibu. bw'asiiba omwezi gwa ramadani oguli farada ateekako sittati ne zisunna endala, ate bw'abeera nga atodde zaka temulobera kubeera nti asaddaaka, ate bw'abeera nga abadde asadde eswala eza farada tekimulobera kubeera nti ate asaala eza sunna. bw'abeera ng'akoze omulimu gwa ibaada agenze e makka hijja bw'akimala tekimulobera kubeera nti addayo n'akola umra. abantu ab'ekika ekyo allah agamba sabikum bilkhairat, awali ebirungi we bavuganyiza kakibe kya farada kakibe kya sunna. dhalika huwa alfadlu alkabir, okwo nno kwesiima kunene nnyo allah subhanahu wa ta'ala bw'atugamba eri abantu ab'ekika ekyo. allah subhanahu wa ta'ala baba atadde awali obuluŋŋamu bwe. abantu ab'ekika ekyo amazambi amanene ennyo bageewala nga bwe beewala amazambi amatono. allah subhanahu wa ta'ala ekyo agambye nti nkizo nnene agiwa baayagadde. jannatu adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'an wa libasuhum fiha harir. jannatu adinin, bajja kuyingira ejjana ey'okubeeramu obugenderevu nga bali mu byengera beeyagala. yadkhulunaha, gye bajja okuyingira nga bavudde mu bulamu bw'ensi. yuhallawuna, bagenda kunaanikibwa oba okwambazibwa. fiiha, nga bali mu jjana. min asawira, ebikomo. min dhahabi, nga bya zaabu. wa lu'lu'an, bambazibwe n'ebikomo bya luulu. wa libaasuhum, ng'ate ekikwatagana n'engoye zaabwe. fiiha, nga bali mu jjana omwo. hariron, bagenda kwambazibwa engoye eza siriki ezirabika nti za bbeeyi. allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo bw'agenda okubategekera abantu ab'ekika ekyo. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. وقالوا bagenda kwogera alhamdulillahi alladhi, allah yeebazibwa oyo adhahaba anna alhazana, atugjeeko ennaku n'atwerabiza buli kimu kyonna ekyatunyigiriza ku bulamu bw'ensi. inna rabbana, amazima omulezi waffe allah lagafurun, musonyiyi, shakurun, ate yeebaza nnyo. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. alladhi ahallana, oyo atuwadde ekifo daara almuqamati, nga kyekifo kye tugenda okuwangaaliramu mu nnyumba eno ey'okubeeramu olubeerera. min fadlihi, ekyo kyo ng'akikoze okusinziira ku kisa kye n'okusaasira kwe n'ebyengera bye ebingi byagabira abaddu be baba ayagala. tumwebaza allah subhanahu wa ta'ala atuwadde obutaka obwawano obw'olubeerera. la yamassuna fiiha nasabun, nga tetugenda kukwatibwa mu jjana omwo nga gye tuli. kutawaana kwonna kulituleetera kuwulira nti emibiri gyaffe gifunye obukoowu. wala yamassuna fiiha lughub,
ate era tetugenda kutuukibwako nga tuli mu jjana kukoowa nakwetamwa n'okwekaanya nti ekifo kye tulimu wano we tuli tuwulira nga kitutamye era tukooye. Embeera eyo tegenda kubeerayo, teri kukoowa kwa mubiri ate teri kubeera nti olina okukoowa kw'omwoyo weetamwe gy'obeera, wabula okubeerayo mirembe na nnaku ng'oli mu kweyagala n'amasanyu. Walladhiina kafaruu lahum naaru jahannama laa yuqdaa alayhim fayamuutuu wa laa yukhaffafu anhum min adhaabihaa kadhalika najzii kulla kafuur. والذين كفروا وبابتكرزا لهم نار جهنم ببغند وكفنوا مرير جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا تلك لمركبو كيكسيرا تيرتو كان بابيرانغا بفد ngokufa kwe bafa ku bulamu bw'ensi wala yukhaffafu anhum min adhabiha ate tewali kubeera nti bakendeezebwako ku bika by'ebibonerezo ebiri eyo mu jahannama, wabula buli kaseera bali mu bulamu obuteeyagaza n'ebibonerezo eby'olugenderezo. kadhalika najzi kulla kafuur, ekyo bakimanye nti bwettu bwe tugenda okusasula buli muntu yenna eyakaafuwala n'abeera mujeemu n'ayita ne we yandikomye mu bujeemu bwe. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. wahum baligenda kubeera abali mu muliro yastarikhuuna nga bali eyo bakuba enduulu, yastarikhuuna nga bakuba ebiwoobe fiiha mu muliro omwo nga bwe baleekaanira waggulu olw'obubalagavu obuyitirivu obuli mu muliro. nga Allah subhanahu wa ta'ala atubuulira embeera y'abagenda okuba mu muliro si bagenda kubeera eyo nga batudde butuuzi nga abagole abatudde ku kiyonjo, nedda, wabula embeera egenda kubeeramu okukuba ebiwoobe n'okuleekaana wamu n'enduulu. wahum yastarikhuuna fiiha bagenda kubeera nga bali eyo baleekaana nga bagamba batya rabbana katonda waffe akhrijna tusaba otufulumye mu muliro muno na'malu salihan tuddeyo ku nsi tukolera ebirungi ghayra alladhi kunna na'malu ebitali ebyo bye twakola ebyakunyiiza n'osobola okubeera ng'otutaddeko obusungu bw'obwekika bw'ekiti obwekika ekyawaggulu nga kino. Allah subhanahu wa ta'ala abagambe awalamu nu'ammirukum tetwabawo obuwangaazi obulabika nti bwali si butono nga bubamala okubeera nga muyigeera mutegeera ne muteekamu nkola ebyo bye babasomesa. ma yatadhakkaru fiihi man tadhakkara, obuwangaazi obwo nga bwali bumala omuntu okwebuulirira mu bwo oyo yenna eyalina omutima ogusobola okwebuulirira. wajaakumu nadhiru, nke mwajjibwa mutiisa Muhammad sallallahu alayhi wasallama n'abasomesa abaali nga bagoberera obuwufu bwe. fadhuuku mukombe weeriggwe ku bibonerezo ebyo ebirabika nti bye mwasiima. fama lidhalimiina, tewaliiwo abalyaza amaanyi wano kye bagenda kufunawo. fama lidhalimiina min nasiir, abalyaza amaanyi abaazannyira mu mateeka ga Allah wano we tuli tebagenda kufunawo abataasa kubajjako bukaawu bwa bibonerezo ebyo bye bagenda okubeeramu. teri kufa nti ofa owummule so nga ate teri kukendeereza ku bibonerezo, wabula buli lunaku byeyongera okuba ebikambwe ate byeyongera okubeera ebyobubalagaze. inna Allaha alimu ghaybi as-samawati wal ard innahu alimun bidhati as-sudur. inna Allaha mazma Allah alimu ghaibi as-samawati wal ardi, yamanyi ebitalabikako ebiri eyo mu bwengula mu bbanga mu ggulu, wal ardi ne muno mu nsi abimanyi bye tutasobola kulaba ng'ate yabiraba. innahu mazima Allah subhanahu wa ta'ala alimun amanyi nnyo bidhaati sudur, n'ebyo ebitali mu bifuba byaffe nga situnnaba kubeera nti tubyolesa mu bikolwa wadde ebigambo. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا. هو الذي الله جعلكم يبفورا خلائف في الأرض ngamwe mugenda okubeera abasenze ku nsi kuno, mugende mubeere abasigire be kuno ku nsi mugiwangaalireko.
mwebe yasalawo okubeera nti abantu muwangaalirako n'abasaako amateeka ge. faman kafara, omuntu aligezaako okuwakanya n'atakkiriziganya n'amateeka ga Allah, fa alayhi kufuruhu, yeetegeka obukafiiri bwe bugenda kubeera nga bukosa omwoyo gwe. wala yazidu lkafirina kufuruhum inda rabbihim illa maqta, tebasuubirayo nti bugenda kwongera obutakkiriza bw'oyo atakkiriza ewa Katonda we nti buli mwongera okuggyako obusungu. Allah subhanahu wa ta'ala agenda kweyongera obusungu olw'obutakkiriza bw'oyo yagaana okukkiriza. wala yazidu lkafirina kufuruhum illa khasara, era tebugenda kwongera obutakkiriza bw'oyo omutakkiriza, tebugenda kumwongera okuggyako okubeera nti agenda kwongerwa loosi njereere na kufiirwa. ebyo byonna bye yakola ng'ebirungi tagenda kuganyulwamu, so nga ate agenda kubeera ng'abonerezebwa. obutakkiriza bwe buligenda omufuukira ekyambika, obutakkiriza bwe bugenda omufuukira ekizibu ng'atuuse mu maaso ga Allah. Allah yatuteeka kuno ku nsi oluvannyuma lw'okubeera ng'amaze ogitonda ebitonde bingi nnyo ebiri ku nsi, naye ffe abantu n'amajjinni n'atufuula ab'obuvunaanyizibwa ku bitonde ebirala, tusobole ate okubeera nga tubyeyambisa ate bisobole okutuyamba okutegeera Allah subhanahu wa ta'ala. naye abatakkiriza kugoberera amateeka ga Allah, abagambye obutakkiriza bwabwe bugenda kwongera Allah busungu, ate era bugenda okubaleetera loosi ennene, ebirungi bye baakola tebagenda kuganyulwamu. قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. قل باgambe أرأيتم مبولي ملابا متيا شركاؤكم الذين تدعون abo be mungattako be musinza ne muleka min dunillahi ne muleka okusinza Allah, mumbuulire aruni njagala mundage maatha khalaqu min al ardi, mu nsi muno kiki kye baatondamu, am nandiki lahum shirikun fi samawati, bayina sheya zaabwe mu ggulu eyo nga gye baakolaganira ne Allah bamuyambeko mu kutonda oluvannyuma lw'okulaba nti yali alemereddwa. Allah subhanahu wa ta'ala nga yali tasobola kwetengerera kubeerako kintu kyatonda mu bwengulu eyo singa teyali kuyambibwako bano be musinza. Allah subhanahu wa ta'ala atusoomooza nga agamba bye musinza ddala bwe bibeera nga bituufu bya kusinzibwa, njagala mundage ku nsi kwe muwangaalira byatondako kintu ki. bwe bubeera nga ku nsi mubuliddwako nandi kimulowooza nti byayamba ku Allah eyo mu ggulu nga yali alemereddwa, singa tekwali kumuyambako nga yali tajja kusobola kuggusa lubimbi lwe. am nandiki atainahum kitaban, abantu abo twabawa ekitabo, fahum ala bayinatin min, nga bwe boogera ddala mu butuufu bali ku bunnyonnyofu obwannamaddala nti ebintu ebyo bye basinza byayamba Katonda nga babijja mu kitabo kye twabawa okuva eno ewaffe mu ggulu, nga bwe basinziira ne babeera nga batutegeeza nti okusinziira ku kitabo kye mwatuweereza okuva eyo mu ggulu kirabika nga bano baakuyamba kinene Allah, singa tebaali kukuyamba wali tojja kusobola kumalako ensonga lwaki tubasinza olw'obuyambi bwe baakuwa. bal wabula in yaidu dhalimuuna ba'duhum ba'dan illa ghurura, abalyaza amaanyi tebalaganyisa bannaabwe kirungi okuggyako ebiwaanyi ebyereere, saani eraganyisa abanywanyi baayo ebiwaanyi ebyereere bwe bajja okusinza Allah subhanahu wa ta'ala ne bamuggyako ne balaga okusinza ebitali Allah subhanahu wa ta'ala, ebyo bye balaganyisa mu butuufu si bituufu, asaanidde okusinzibwa mu butuufu bw'okusinzibwa ye Allah. inna Allaha yumsiku as-samawati wal arda an tazula wa la in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'dihi innahu kana haliman ghafura. inna Allaha mazima Allah yumsiku samawati, yawaniridde eggulu ezo zemulaba n'azikwatirayo gye ziri, wal arda n'ensi era yagiwaniridde antazuula bireko okuva mu mbeera yaabyo eya bulijjo gye mubimanyiddemu. eggulu eryo Allah yaliwaniridde era yalikutte, wamu n'ensi eno kwe tuli yagiwaniridde era yagikutte, antazuula bireko okukyankalana okuva mu sisitimu yaabyo emanyiddwa eya bulijjo. wala in zaalata, naye singa bigezaako okukyankalanamuuko, in amsakahuma min ahadin min ba'dihi,
nkukakasa nti tewaliyo muntu yenna oba tewaliyo kisinzibwa kyonna abantu abatakkiriza kye basinza kisobola kuyingirawo kubeera nga kizza embeera mu nteeko ebintu ebyo singa biba bikyankalanye nga Allah abadde abivuddemu. Innahu mazima Allah kaana yali okuva edda haliman nga wakisa gye muli ngammwe abantu ghafuuran ate musonyiye. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا. وأقسموا بالله أبورب باتلك إكسيرا نبلايرا الله جهد أيمانهم ngabalayira ne bamalayo n'amaanyi gaabwe ag'omu buto nga bagamba bano bannaabwe abaali baafuna ebitabo abanaswara n'abayahudi la in jaahum nadhirun singa nabo banaafuna omutiisa ng'ava mu bawarabu layakununna ahada min ihda al umam bajja kubeera nga bali ku buluŋŋamu obwannamaddala n'okusinga ebimu ku bibiina bino bye balaba ebyafuna bannabbi ate ne bitaba biwuliza eri bannabbi baabyo nga bategeeza abanaswara n'abayahudi abaawangaalanga wamu nabo. falamma jaahum nadhirun naye omutiisa waffe bwe yamala okujja Muhammad sallallahu alayhi wasallama nga muwarabu ngabo ma zaadahum illa nufuura ekyo ekyokubaleetera omubaka tekiina kye kyabongera okujjako okubongera okumudduka n'okumwetegula n'obutamuwuliriza. istikbaran fil ardi wa makra as-sayyi wa la yahiqu al-makru as-sayyi'u illa bi ahlihi fahal yanzuruna illa sunnata al-awwalin falan tajida li sunnati Allahi tabdila wa lan tajida li sunnati Allahi tahwila. istikbaran fil ardi beekuluntaliza mu nsi ya Allah ne beetwala nti bawaggulu tebaagala kugambwako ku nsinza yaabwe ey'amasanamu. Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yabaleetera ensinza emenyawo ensinza yaabwe baakyusiza mu kitinga embazzi ne bagaana okubeera nga bamugoberera so nga baali baweze enkolokooto nti baligoberera nnabbi alijja nga muwarabu ngabo. wa makra sayyi ne batandika okumukolera enkwe za buli kikembi. wala yahiqu lmakru sayyi'u illa bi ahlihi ne beerabira nti enkwe zembi ze basalira obusiraamu n'omubaka teziina kye ziyinza mmukosa illa bi ahlihi okujjako nga ziina kwekyusiza bannannyini kuzikola. fahal yanzuruuna abaffe abantu abo mulowooza balinayo kye balindiridde illa okujjako sunnata al awwaliina enkola ya Allah kwabo abaasooka nga bwe yajjanga akola. Allah yajjanga ataasa abo abakkiriza ne bannabbi baabwe n'abawonya ebizibu bye yatuusanga ku batakkiriza. na bano balabika tebalina kye balinda okujjako ekyo ky'okubeera nga bajjaggwa ku bizibu by'obutakkiriza ng'abaasooka. falan tajida li sunnati llahi tabdiila ate togenda kufunayo omuntu yenna asobola kukyusa nkola ya Allah eyo gye yajjanga akola ey'okutaasaamu abakkiriza. walan tajida li sunnati llahi tahwiila ate togenda kusangayo era muntu yenna akyusaamu akola kyenji ku nkola ya Allah ey'okutaasa abakkiriza n'abeera ng'azikiriza abo abatakkiriza. eyo enkola tegenda kubeerako okukyusa, no change. Allah ataasaamu bwabo bokka, abakkiriza teri agenda kubeera ng'agijjawo. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. أولم يسيروا في الأرض تباسبوا الدابان توابوا كتامبلكم سمنو fayanzuru basobole okutunula balabe. bw'atasobodde kutambula na bigere na mubiri tosobodde kusoma byafaayo otambuze obwongo olabe kaifa kaana butya bwe yalinga aqibatu alladhina min qablihim enkomerero y'abo abaalingawo olubereberye nga ffe tunajja. wa kaanu ashadda minhum quwwatan baali nga basinga bano olwaleero abaliwo amaanyi. so nga era naffe tuwa obujulizi nti bakadde baffe abazaala bakitaffe twasanga bamaanyi okusinga ffe
tosobodde kulaba nti Allah subhanahu wa ta'ala abaali ab'amaanyi n'okusinga mmwe yasobola okubajjawo ate mmwe tekuubemu kubeera nti kumenya mu jjenje ekkalu. wama kaana allahu liyujizahu min shay'in fi ssamawati wala fi l-ard. bategeeze nti Allah subhanahu wa ta'ala tewabangawo kintu kyonna kiyeraliikirira nti kiyinza okumulemesa kakibeere nga kiri mu bbanga eyo mu ggulu oba muno mu nsi n'akamu n'akeddagala. innahu mazima Allah okuva edda kaana aliman qadira, okuva edda mumanyi nnyo embeera za buli kintu kyonna ate nga buli kintu kyonna kirinako obusobozi ateekwa kisaako amaanyi geera kirina okubeera nga kirina okuwangulwa. walaw yu'akhidhu Allahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabbatin walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma fa idha jaa ajaluhum fa inna Allaha kana bi'ibadihi basira. walaw yu'akhidhu Allahu an-nasa bima kasabu, singa Allah yali nga asinziira ku bantu bye bakola n'abeera nga aleeterawo ekibonerezo kashi okusinziira ku njoga gye baba bamujoozeemu ku ssaawa eyo, singa obusungu bwe bwali nti abonererezaawo ma taraka ala dhahriha min dabbatin, teyali badde alekawo kitambula ku ngulu kwa nsi kuno, kubanga ebimujooga kumpi buli kintu kimujooga. naye singa yali asasulirawo awo w'omujoogedde nga waakusasulira, teyalireseeko ku nsi kuno kintu kyonna kitambula wadde ekiteevunya. walakin naye yuakhiruhum, abawa akaseera n'abalindiriza, ila ajalin musamma, buli omu asobole okumalako ekisanja ky'ekigere, oluvannyuma balyoke babeere nga basisinkana. faidha jaa ajaluhum, abategeeza nti ekiseera kyabwe bwe kiriba kizza abo abamujooga, fa inna Allaha kaana bi'ibadihi basira, bakitegeere nti Allah okuva edda eri abaddu be abadde ajja abalaba era ategeera enjooga gye bamujoogamu. kale bw'oba ojooze Allah n'atakusakusulirawo, teweeyibaala, obudde bwonna akulindiriza omaleko obudde bwo bwe yakugerera, ate ojja kumusisinkana abeere ng'akusasula musera.